Zudde singa America naye ng'egisinga Kuresha biwero amata mawe gajja ne gabadulunza musisina abayuzayuza naye gye bitawaana ng'egyo twesimye togirina Uganda. Kaakati wano omanyiwo wano we tuli tuliwa kati ono tuli Bwayise Kaleerwe. Bwayise Kaleerwe. Abantu bayagadde show zambiriziwa embirizi ab'ebijjaba bangi n'ab'e Katovu baalaajanyi bagamba ate kati ffe Katovu mwamubuuse ne mutujja ekyazanga ne mututwala eryantonde Katovu aliwa. Kaakati wano we tuli bano we bayita ku bitaala bye Kaleerwe ku bitaala tugenda kudda ku Gayaza Road ono kati abe Gayaza twetegeke tugenda muvuga paka ndooza Kasawo olwakugamba nga yakyuka tugenda muvuga paka Kasawo kati liri yetulese liddawa eryo Namugongo kyali wajjala Namugongo Naalya Kireka bwe bityo kati ffe katudde ku luno ligenda ligwa mukono biki kakati abantu bangi beebuuza nnyo lwaki Gayaza Road bamuseera ate ng'ekituufu Gayaza Road bakola ki bamuseera. Emu ku nsonga lwaki Gayaza Road aseerebwa si lwakuba nti tugambe nti kumpi n'ekibuga eyinza obutaba nsonga era ndowooza kijja kutuddamu ansa. Ebitundu tebiseerwa kusinziira ku distance yabyo okuva mu Kampala. Ekira abantu baleme kukiteekanga mu birowoozo byabwe nti nga baseerayo nyewala bwe watyo kati gwe obwongo bwo oba endaba ye ebintu byonna endaba yo yonna yeetoolera ku kintu eki kigambo Kampala. Ensi yakyuka y'ensonga lwaki ploti z'omu Jinja City ojja zisanga nga za bbeeyi okusinga ploti z'ebitundu ebimu ebyawa eby'omu Wakiso wano. Weebuuze nti kati ki ekinguze Jinja nga Wakiso waali kuggwe kuggwe so kati emu ku nsonga ndowooza lwaki gundi eno eseerebwa Gayaza Road okuva lw'osimbula ku Kaleerwe okutuusa lw'oyingira ndowooza eyo munnakifuma obeera oyita ku ze bayita towns wagatta bugasi kyekigambo ndowooza ekituufu. Kizibu nnyo okulaba nti kati wano tawuni eweddeko ne tewali na mayumba kati awo tusanze ensiko okitegeera kiyinza okubeerera ekizibu akamwesi emu ku moolo ndowooza yemu kuzisinga okwettanirwa ekyettanirwa nga luli manyi bano mu Uganda Katijjo ke kafuga ebintu kwaliko ne China town kuno ndowooza ekyaliko mu Uganda Katijjo ke kafuga ebintu katya abantu batijja butizi tuyiika buyisi leero kati kino ne kitijjibwa leero ekyo ne kivaawo nti ate kati tuli Kwale na Mmola eyo neevaawo ne Garden City yalikoko eyo nayo neevaako naye birungi bisingana si birungi Katijjo nga Mabaala ate kizibu nnyo nti abatamivu okunywera mu bbaala emu emyaka 3 tebanyweza bwa kasitoma olugira nti mbwate Lavanwa simanya Lavanwa yaguddwawo benzonwa eyo neekola olugira kati waliwo yeyinaakulabye Spectrum Spectrum oba Spectre eyo kati nayo bwe bityo kakati ndabyakamwesi eyo nenzijukira omusajja abamita Kazibe Papo yatugamba waliwo ekizimbe e Uganda okimanyi ekituddeko yeeka nga 2 nga kyonna kizimbe naye era abantu bayinza compound oba ekizimbe nga kizimbiddwa kye bayita nti ekizimbe ekitudde ku yiika 2
Sinti okuva ku mpagi gyekoona eri ne gyekoona eno ne gyekoona eno ne gyekoona eri yeekaabiri. Ndowooza tubalirako ne parking ne gardens na biki. Ekyo bwe kiba bwe kiri. Mwebiri. Bibeeroke. Naye bamukubamu ebituli ninga mwebiri. Kulukazi we baagala kati kumuyita mulimba. Akamwezi eyo beeriko 15 ba 10. Nalabanga omusajja baagala mufuula mulimba. Kati nange ekyemba sobola kukkiriza nti ekizimbe nga kyo bwe kituula bwe kiti we kyagaagalidde. Naye bwe tuba nga tubalirako parking olujja ne drive through. Kyangu ekyo. Katuli ku Gayaza Road. Wano bayitawo Kanyanya. Ano ye Kanyanya. Kyaki eyo? Kyaki eno? Nze banga lyonna nga njiraba bwentyo. Abagitegeera be bagitegeera. Naye maama erimu akasente. Ndowooza weeriviirawo awo. Ne weeyatuukirawo. Kinene naye kimanyi eri open just pause. Kolomuzo kana nazisirabu. Kati ono Kanyanya. Njagala kuviira kimotoka kino kikyafu nnyo. Jennifer yali abikozeeko. Jennifer nabiraba Lwanda ewa Kagame. Ewa Kagame tovuga gumotoka gukyafu. Kati eviiriddwa. Kibadde kikyafu bulala nakyo. Kati bantu bwe babeera bakyafu babeewala kutuuka ku leveeyo. Wadde nti kisomba gundi simanya bagiyita batya eyo enkoko. Mezi Brand. Hawali akola mulimu ali mu industrial area. Ayanika Mezi Brand. Mezi Brand. Nabaga naye nasoboka. Kati nga bw'olaba nti okuva twatandise kaleeru bw'omanya bumanya nti kati kana akabuga tukavuddemu tuzze wano naye nga kizibu nnyo okulaba ensalo ng'ogirabira ku nkomerero ya kibuga nti kati tumazeeko tekiriiwo zigattako bugasi kati tuva mu Kanyanya ne tudda mu ki katawuni ako bakayita batya kano akatawuni kano ku Mugavu nja kajjukira ke tugendamu tugendewo kati goli waddemu n'ebitundu bino byonna obiraba bikuze tulaba ekyo kyenjo bagamba bino byonna ebitundu tewali kitundu kyakulanga tetuli mu kibuga ng'ogyeko ezo ziibwayiseeze naye bino byonna nga bw'obiraba bwe tuli mu kubiyitamu tewali nkulaakulana ya kitundu kino ng'ekusinga obukulu emyaka gyange tewali ate obadde otegeera obadde okola ki badde nze okuva omusajja lwe yatunyumiza Nateete n'atubuulira ebusegaawo n'agaawo twali tuyitawo nga tutya nawo nga teri ayinza nakwata ssente zeggula busega omusajja akyali omulamu nza nti singa mulamu si mulamu nze nali ku gundi kuki nali Masajja kundi kutamadda mbadde gamba mpereerwe kati yoono wewane wa kyefu gundi oli kyefamiri ali awo owa Chosen Beki nedda wuuyo Amiri Foods mpereerwe wadde ogamba ndi kutamadda nali kundi kutamadda nga tuwulira ebitundwa nga mwe muli ne Bulenga omanyi Bulenga yagulwanga bantu ayinamu akasente akati nange baga nti bw'oba oyina akasente akatini zibiriza ogenda oguleyo mu Bulenga ng'oli akusindika ogenda eri kusinziira kunfunayo naye kati nze buli lwe omuntu agamba nti njagala puloti ebulenga awo naye sika sokamu ewa ebulenga aliwo ekisajja kyagamba nze buli lwe ndaba omuntu alina plus 9 kizimbi buli lwe ndaba omuntu alina plus 9 naŋŋamba mbu ayagala ennyumba ya bisenge 4 5 bakalina
appetite yange emukolera efa konze lwaki anti mba ndaba ekizimbe kyali mu kulamuza kiri mu bukadde 100 plus 9 araising obukadde 100 kati ye yeerabidde nti abaana abo bakola emirimu egy'enjawulo kyefaananyirizaako omuntu okulooza nti buli aye Uganda obulamu bwagaana olw'okuba ye bwagaana tojajinga abaana bazirina yepima mukalina neggwa bagimala abaana bazizimbye kati gwe n'olowooza anti plus 9 ge gamawanga ga Buwarabu naye abaana bazizimbye ne bazigira wadde ng'era mulimu abalina ebirooto ebisukka obusobozi bwabwe amazima nga kyo kikoze eki kisusse naye si bonna kakati olwagga nti akatundu bakayita bwe bati oluva empereero naye olaba ka green kano singa ka maintainingibwa mu makubo agafuluma kalina akantu ke kakola side ne side mu bitundu ebimu bagezezzaako kimaintaininga aba bayita bateekawo layini asibirawo ng'alabye omusaabaze bajja n'omugwamu n'amagatto kati wano onoolabanga eyo akava mu kibuga lwaki kubanga tonnasangako nti kano akabuga nkamazeeko kituufu okitegeera ogatta bugasi kati wano tuyingidde gundi wa bamuyita batya bumbuzaabuza obutundu buno nze manyaamu ebyo ebinene naye enkulaakulana eno lino okubo lya Dr. Ida anti lina abanene bangi liriko Dr. Ida Nasoro kuliko Dr. Kizza Besigye Kasangati kuliko President Kyagulanyi Magere naye abantu bano gwe bayita Ssekanyonyi kati nze badde simanyi Ssekanyonyi abidde ku police post afanda akola ayagala za kyakawala police bond kawala kato police bond bakaleese shira police ezo zebanyingi enedda kisima kiteetika ebyo n'ebitundu tu babiranze tubiwulira abadde okyagamba Magere omusajja oyo bwakubuulira oba bw'owulira emboozi ye owe Magere bwe yagula emagere ne beegi yagulayo buli kyaliwe yamusekerera naye abaamusekereranga baalinga baguza ekinene 5 ku 10 ku 10 bo nga balaba musiru kubanga ajjukira atambula n'agenda n'agwako ne kagundi ne katobazi wansi okitegeera kati bo nga balaba musiru nga balaba fala era nga balaba tategeera toyinza kubanga nogira ate olina obusobozi obugula wano olina obusobozi obugula nojja weekweka eno amazima ekituufu ali wala naye genda osinikire amalibu gaba malibu wamannyo tasobola kyoyagalayo gaba malibu Magere wano bayita ku mbuzi wetudda wano ku mbuzi baawozanga gayaza ku mbuzi naye ddala ku mbuzi si gayaza teetika nduuzira yoyo yandibadde ku mbuzi ku gayaza road ku mbuzi ku gayaza road Magere kati takyazannya si Magere yekka ebitundu byonna amazima gennyini kino kiri bwe kiti ekitundu kyonna mu bbanga lya myaka 3 4 5 kiba kikuyiseeko ekitundu kiba tekikyali kyekimu ne bootereka ssente zaakyo nogaa nti wano babadde batundawo miliyoni 15 oba 2 nozisa ku akawunti tinza gijjayo mu bbanga eryo eno poloti njigule olimba babadde bagigira bajja gisalako kati mu bintu byonna ettaka kyekintu ekitaka bbeeyi nti abannange ewantu awo baaseerangawo nga bwolaba emmotoka oba ki ti bane baaseeranga emmoroka nga zaakajja ettaka terikka
terika bei tumala okunya kutufuta wano tugenda kutufuta tufuta wano aliwo kati waliwo abalekanga shere nteriwo zino zonna mpya zino zonna mpya zonna mpya zonna mpya zino asemu full tank kale ina sebo tuli bulungi sebo kale taata iye kati efuta kiriwedde full tank tuze kubala omanye kutwala paka kisokosho manyite wali kinyumanga kuvuga ng'okimanyi emmotoka erimu amafuta ate weeraliikirira naye amafuta gano gali kumukumu like gali mu kasenta keekamu naye ate gonna gakola kimanyi petrol station ziriwo 3 ziri 2 ziri 3 4 aye n'emabega waliwo kati ku mbuzi tutaddewo kiteeti tuli mu mufuluma tudda katereke awo bakwatirangawo nnyo beesije katereke bwe baamugaaniranga okusala okudda eno manyi eringa sezibwa yeeno twolekedde okuvaawo ne boolekera emiyembe Uganda singa Bulaaya uliriza kizudde singa Amerika naye ng'egisinga kulesha biwero amatama we gajja ne gabadulunta musisina abayuzayuza naye gye bitawaana ng'egyo twesiimye togirina Uganda wagala Uganda yange kweyitira maama kweyitira kabako kyange kweyitira ssebo Christ nakyere ssente eddwaliro ly'abakadde liri wano liri ekiteeti kagayaza eddwaliro ly'abakadde balanga nnyo oba eddala liri luddawa ku lw'emasaka liri ku lw'emasaka ebitundu byebyo bw'obanga Uganda wagivaamu emyaka nga 3 emabega ogenda okudda muganda wange Kampala si ye yabeerangawo nga simanya yo takyukakyuka naye kati twagala okutegeeza nti ekizimbe kya Mukwana Arcade baakimenya baakigula eddwaliro lya musawo Aida Nasolo Mukama Katonda gwe olirabye maama nyabwe Dokita Aida Nasolo kwebaza mukazi ayina ssente empya n'enkadde muyitaba mazima y'omu ku bakazi ab'amaanyi mu ggwanga maanyi oyo maanyi ate ng'ali down ge bayita amaanyi era omuntu amulaba ku social media n'alowooza levo ze twagala okutegeeza nti kakkana badde nno mmanyi nti bwakuwa omukisa n'onyumyako naye simumanya nnyo kakkana sibadde mmanyi nti atalina kyatugamba kale naye oba oŋŋambye bw'otyo maanyi owulira nkugambye manya totera kugira gaba maanyi si wa lulyo mazima omu ku bemanyi emmotoka avuga nnamba ejja ebayako talwisa mmotoka talwisa mmotoka kati omutadde ebizimba alina ovanga ku muntu apangisa omwaliro omulambo e Kampala ate ng'alina n'ebirala tugende tweyongereyo olugendo tugenda pakawa kasawo manyiyo kabimbiri yeyo kabimbiri kati ezeeno ziyita zitya ndeezeeri mpijima y'akatendi maama ogenda zino zirina nazo ndooza bwe ziri kalero emperero gayaza kabimbiri
tinasanze omulenzi joliwe twasomanga ekabimbiri era yali atukulembera basomerayo mwe mwamanya yateranga nadededededede namba we mweti naye nga yeeraga bityalo n'akukimba gwe n'olumwa naye nga gwe nekyebeera babuwe omanyi n'okusiiba enjala kitawe kola siyaka akayimba akairi kera nize nyimba ngatangata ogata mulayini nze ngatangata akagamba akanzijira kentuuzaawo oyo bamuyita Sozimo bayimbi bulungi bayimbi ba gospel enyo Sozimo Joseph Segawa bakolera aba n'omulala awo aliya kupya oluyimba alina n'oluyimba olupya luliwa aliwo omulala awo yani ono naye wampeewo baliyita bati oluyimba luli awo yagenda mu kyaki ate n'agira bw'ati ani oyo ogamba Geri Kigozi alina oluyimba baluyita Jessica yagenda ku kitwale ekyo n'amufuukira kitwale ekyo n'akitwalira ddala n'akitwala ate kaakati mukazigo simanyi egindi yafa bamuziika eyo gundi kulw'enakawuka bayitabe batya Jungu Kungurutale Kasenge olaba obuzimbe buli simple ebitundu byetadde tawuni zigatta bugazi kati wano wonna olabanga abali mu kye twali twagala okulaga olabanga abali mu tawuni emu naye zeegattako bwegasi omala kutuuka ku mafuta nolaba nti ate wano nga gasoma walala manyi n'amafuta yafuuka ndagiriro nti toto kiteetika wetuli KHM building tuyingidde wagayaza tuli gayaza nti wagayi bupande Uganda Bati Gayaza bujulizi bwekiba kati nange nkopye notice ezo naye wano ono Kasangati ono kimbadde ngenda okuga nti naye si Gayaza kanange kati mbadde nkukutte layini gwe nga tolajana nebuuza Gayaza tuvuze tutya okutuuka eddi Gayaza tutyo tuli Kasangati awo nkuwulira Kasangati kino kyekiddewa Dokita Besigye kirwa kyekyambuka kati kino kidda kiri kino kigenda ne kidda ekira kino kati ate kigenda ne kigwe Matugga kino kyekiriko ne Dokita Besigye ekyo Matugga Matugga kiri agonja kati olwo olukuŋŋaana lwa booda lutudde sikategera stage bali kakyawo bali ku stage bali mutubuulira ku luno bwe bigenda tambula bamboze awe baawo tebula ayitawo gwe bageya okimanyi owa booda atanyumya tabana bakasitoma Afro Club Kasangati Afro awa booda atanyumya tabana bakirayani ane waliwo anyumya n'akutama bawa akatuuka naga omusajja wamulabye akutama naddala ng'olina ebizibu bye ate yamanya atya kyendi mu Balaga Mutaasa City yeno Mutaasa City yeeyo naye baaba eyingirira ddala munda mpanvu ebitagambika kizimbe eki kimu kati oyo anaayingira ddi ekibuga ayingira ddi ekibuga obadde ogamba naddala ng'olina ebizibu bye empozi netandikira mu 9 anti etandikirawo omusajja wamulabye kati ekibuzo ekiddakawo kimanyi musajja ki ate tazannya muliriza omugamba tubireke toyinza kimugamba mulimu lwonyiigamu waliwo olwebikwata muganda wange kati gano amalwaliro gali abiri ate gonna g'amaanyi waliwo eno Gayaza hospital wano Gayaza Bulamu
Ndirabi ya manyi kati ne tubaate nga wakaliyitako ne tuba ne People's Hospital lino wano wansi aina yoli ya manyi People's Medical Hospital Gayaza gonna gali wamu ate gonna ga maanyi People's Medical Hospital kasita gonna gakola bamanyi bakibalansinga kati eno Gayaza town kati tuyingidde Gayaza tuyingira walina badde nkulina wabadde onnina ate nno nnyo wano tuli Kachikasooli oyo abatuuze aweewuwo bati bagira basuubula katale ekyo tumusangira ku bbala muno gwa 5 ku 100 gwa 100 bo banona bo batwala 3 oba 2 100 oba 3 100 ku musiri kwe bajje 3 100 kati ono Gayaza kati wano we wali ensibuko y'oluguudo luno kyetugamba Gayaza road gwe mutima gw'oluguudo guno gwe mutima ati ensi yakomanga Gayaza naye gwe omanyi kye baayitanga okubeera Gayaza no omanyi kye baayitanga okugamba nti gundi abeera Gayaza abeera Gayaza maama nti gundi abeera Gayaza kyabanga kinene nga bawulirira ddala nga ali eyo eyeekweka ali eyo mu nsi enkoko gye zitakula nga zizza maaso naye muganda wange kati owulira nga bawoza tulina ploti ku Gayaza road okuva Gayaza mu tawuni ate ziba kilomita endala 2 okutuukayo keeko kootaddeko nti ku Gayaza road wenaga nti nze nagula Gayaza wagula Gayaza wa Gayaza Namulonge wagula Gayaza Bugema nti Gayaza Namavundu anti ekyo kidda Namavundu kino Namavundu katta kyagulikako teriko era oyina nti gula ku muntu ate naye yamanya bwakuguzizza kati ki ekigudde waawo nagala musendika naye atalinga abagaana eganye ebyo sajja yaŋŋambye yatambudde eggulo okutuuka Masaka yasanze abalwana 8 mu bifo ebyenjawulo nga kikyate yawedde akyebuuza nti oba mbeera naye nga agwa ku ŋŋoomi ng'eŋŋoomi zitabuse kyekyo era kaga nakyo ekiri mu ggwanga naakasanga abalwana 8 abamu ku stage abalala batakisi abalala bamaduka kyekyo kyokka ate ekyo kyayogerako nti akasanga abalwana 8 tategedde bifa mu famire mu maka aye nayo kikambwe kati ebintu bigonjoolwa na ŋŋoomi ganda wange tuli mu Gayaza bannange kati kino kiddawa kati awo odda Bugema University oddawa n'ogenda paka bamugoloddeeyo kati kana akagaali baali bategeeza ki balangirako kati ffe tukutte lino tugoberedde kino ekitongole tugenze ne kino kyekino kyali obanja TV naye batugambye mbu bakuwa TV ati n'otayogera ani yagimpa tebaali tikiriza bwe ampanga ku TV abo obanyokya neegira naye mbu ne bapendalo mbuno nedde obadde osala mugambo naye ekitongole mufube okulanga muyisa muve mu maaso wano bakikoze aye kabali live bakikoze bagende tukoera kibambye goma kyalumu ate obanoonyezza tewali kyakola mugende tukoye nawana baki akakayimba kanikozi komisajja oli lirimpazo wedda omwana wange yannomye sijja kuzannya ne muka mwana kyanisi titaata goma kyalomu onajjayo 2 awo n'ogimukuba ng'oli ne muka mwana n'akulaga essambulyo naye bannange
Ena nyimbo ezo ebigambo ebyatandika dda. Ebigambo ng'ebyo byatandika dda. Enkola y'abamuli asooka nze njewaze. Mama taata guma kyalo kati bakulaba batya ddala ng'obikulidde mukamwana essanvu. Tembikulira ntya mukamutabani amakudde. Nedda. Koma wanga gye nnali ddala ewala ennyo bwe watyo nandijeewo omuwala azaalibwa kuno. Era nali nnyina akuganza bali abawali. Bamuli asooka n'empasa abo. Tino obulungi bwa Sitina bwansukkako n'endaba. Sitina omumanyi? Ye Christine. Buno obulungi bwa Sitina bwansukkako n'enkemwa nga figayo si ye takusikiriza. Omusajja oyo yali mayimbi. Kazi muguumiisi kati. Kati yaggwawo bwe eba yagguumiika si yaggoba nsi. Atakyagoba nsi kati alina gguumiika nguumiike ate takyateega n'okuteega yavaawo. Kati ono ekyetume nakomye gayaza kati soma obupande era nanno gye tuli. Amazima amatuufu gali nti singa tubadde tuli mu bulamu obwa bulijjo tuli mu kyalo. Day to day life. Tuli mu kyalo. Naye olwa development eriyo ekuleetera obutamanya nti oli muki. Ofulumya ekibuga nga tomanyi nti okifulumye. Nga tomanyi nti okifulumye. Bagamba mbu ssente zaffe ze zitufulumya ekibuga. Kati waliwo omuntu ng'obusobozi bwe bwebwo ng'alina kifuluma. Ne wabawo omuntu n'aga nti nedda eno level sikyagibeeramu ze sikyabeera mu mbeekuula eno. Ye n'afuluma mu mbeera eyo. Oba onfuna ye nga n'atalinda mbeera mufulumya ye ne yeefulumya. Ye ne yeefulumya. Bw'okwata miliyoni zo 15 bw'otandikira Kyengera okulamuza ne baga Kyengera gwe ntujja sobola genda Nsanje n'otuuka Ensangi ne baga 15 ndeka naawe genda Kemaya n'otuuka Empigi ne baga Empigi sooka okkirira eka Mmengo paka ogwa awatuufu paka slow parking anti ekyamazima wano wentuuse zigwa wano n'ogenda n'ekyo naye ng'ekirowoozo watandikiddewa Kyengera ne bagamba eno ebitundu nga bikyuse obiraba kati kalina wali basitudde ate ekyewuunyisa nti kizibu oli oggula ate n'azimba ekibaddewo. Kizibu wala buli ajja aleeta kiki. Kati ogambye wano bayita batya? We tuli? Era nsoma akapande. Anti nnengera St. Juliana. Ekyo kigenda ku St. Juliana. Gayaza campus. Kyekyo ekivaayo. Kyekyo okwata ekyo. Kyo nakyo tukiyiseeko. Naye bano kati tubatwalanga bantu ba state dwellers. Gayaza Manyangwa. Ye walingayo ki eyo estate ze balanganga. Estates naye ng'olyaga nti ani agenda e Manyangwa naye muganda wange yono Manyangwa gwe wagaana. Ndi mu kubuuza nti bw'otaagula Manyangwa wagula wa? Ono ye Manyangwa gwe wagaana naye bw'otaagula Manyangwa wagula wa? Naye nga naliwo era nakati okyaliwo. Tonnomereza nnyo ate waliwo nakati okyakola ki? Naye ebikufa muno byonna mbimanyi era ojja bimanya manyi we byatandika. Bano bazimbye endaba kijja twangwira nnyo okubitunyumiza nga wena wootudde nga sikuza nakato bitunyumize kazimbe nkakawombi kubanga
ate nina institutional memory y'oluguudo luno. Ebeera nayo naye nga naawe otunyumizaamu n'olugendo. Tulaba we muli awo we muli ate nno tewali yadde akantu gundi yalimangawo amayuni. Ani? Muzeeyi Kalidi. Awo wennyini. Olwo mwenga muliwa? Tetwali eri ewaka. Kati muliwa? Ewaka. Engamba kati gwe nga ggwe oliwa? Ate nkubulawo ewaka. Wendi. Byansi bino sebo, byansi. Kati bandaga wano tuyingidde Nakwero. 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 Kituufu. Tozikiza kabuga ku kaki? Kabuga. Kabuga ku kabuga. Oyingira ofuluma. Kabuga ku kabuga. Mbere ekenderamu bukendeezi naye ng'era osigadde. Nga tozikiza. Bagenze Tereza beeyo. Obazzeeko bannange. Bagende. Ensi ogirabye? Ensi ngirabye bw'omanya tuli Nakwero. Eyo nga wala nnyo. Nakati wakubeerera ewala. Wala okubaawa. Ekyo kibuuzo bakibuuza nnyo. Kilomita mmeka okuva e Kampala? Nti 2. 2. Tusembereko mu maaso eno nga mu 7. Noonya. Anti naawe sente zo zongereko. Tusobola ofunayo. Kisoboka. Zo nyingi ze bayita batya ewantu awo. Comfort Homes. Zino? Awo. Ziri awo zifaanagana. Kati ziba za ki? Oba kupangisa. Nkwata nnyumba yange. Kiringa kyalo. Kiringa kyalo. Water. Kano katundu ka mukulu. Mukulu ki? Sa. Gordon. Wava muno. Katundu ke. Katundu ke. Naye kati abo abasajja balaba. Bwe bajjira ewantu eno ganda wange bintu ebimu byalinga birala biswaza n'okunyumya biswaza okunyumya nga tewagulu like nga walina obusobozi notabaako kyokola bw'oba wali tonnabufuna adde njagala kukugamba nti ekkoona eryo buli wabeera amakoona wabaawo abasirikale ate lino ekkubo lyo ly'abasirikale nnyo lineewunyiza obutabasanga ly'abasirikale nnyo lwaki abasirikale bateegera mu makoona batulinda kukola nsobi okola ensobi anti makoona omwo mubeera ensobi ezisinga kuyisiza wakyamu lwaki tebajja nga sinnalitandika nensooka neegiramu awo nenkasala omulira nalaba n'owa takisi eyemulugunya yagamba mu position mwe bayimirira nkyamu naye ayagala bakole batya ndowooza bakyuseemu babalengerenga weewale kukola nsobi lwaki oddawo wesikulabira ndawendaba nange nzize nga neetegese okitegeera kati bino ebitundu obiraba butawuni bwa kyalo era ng'obulaba bukola ki butambula okitegeera nga bubugumye akapande ka exera okalabye ambadde sinaba kaliwa kawo ku kamera
Excella Junior Nasaland Primary School. Primary School. Eyoda Musawaida. Dr. Aida Nasola kwebaza. Tuliseko matwaleko. Tujja kudda tukubuuzeeko. Tulinda amadda. Tulinda amadda fe tugenze. Tegeka abayizi tubabuuzeeko. Tubabuuzeeko. Twolekedde. Ono tuli mu kye bayita Kijabijjo. Kijabijjo? Oli abadde Nakwero gye twayise. Kati ono Kijabijjo. Nga wakyuka. Naye yingirako munda eyo ogenda kukakasa. Mama. So girabye? Ensi njiraba. Kati wano wali kalembereza. Ate nako katono. Akati wana nti akalembereza akandibaddewo. Ka ngeri ya lutobazi ate era waliwo essomero. Waliwo essomero. Kira municipality akomyawo. Kira akomyawo. Abadde ajja paka eno. Kati ono tuyingidde Mukono. Tuva Kira tuyingidde Mukono. Tuva Wakiso tuyingidde Mukono. Onfuna? Kati awo. Tuva Wakiso. Kati ono yingidde Mukono. Kati ono tuli mu Nakasajja. Nakasajja omuwulira? Nakasajja muwulira. Kati yoyo gwolimu. Mbadde muwulira kati mulaba. Kati eno wa mulima mayuuni. Bamuddiza kaadi. Mulima mayuuni agirina. Mulimu 5 amaziga matono. Matono. Naye ate buli gwe baddiza kaadi n'abataazifunye buli agirina amanya nti enkya togirina. Of course. Era batagikuwa tokaaba. Era toyogera bingi. Gwani yaga nti ogenda fuga paka. Gwaliko. Kiki basettinga waggulu wansi wano. Gamba si estate. Waliwo ekiri wano. Wano. Estate. Eringa estate. Kisenze bulungi. Ndaba. Eno Nakasajja. Ate nga njagaddeyo. Anti olinga abuuza nga njagaddeyo yeeyo. Genda ne mu Google oteeke mu distance from Kampala to Nakasajja. Bakubuulire. Bajja gikuwa toddamu kutumenya. Distance engana kya kuva Kampala teeka mu. Kati eyo omuntu ayinza okufunayo kapoloti. Gyeziri. Ngamba mu bbeeyi yaffe. Joni zaffe. Tandika ne gundi. Naawe. Ate njogedde kinzi. Ekidde ekiri wano nga kikambwe. Ekidde kikambwe. Kikambwe nnyo. Nga kikambwe. Nambula schools. Nakasajja Mukono. Nandi wano obeera mu Mukono. Mukono municipality. No waliwo ali mu kuwakanya ekipapula. Omulaba wali. Ali mu kukiwakanya agamba nedda. Nate bannakuyita. Nate bannakuyita baba. Muzeeyi wa taxi waki? Muzeeyi wa taxi. Omulaba? Kebera tulabe. Aya basi. Byebyo. Nenga kasuku. Sirina munene gwemanyi. Toyinayo munene. Nfa kimu butamenya mateeka. Kyenneewala. Giteeka walina gani? Tukubire gundi. Sirina ebyo. KMP. Sirina gwemanyi. Minister. Sajja sawano. Kiki munde. Kirabye. Sirina gwemanyi. Simanya. Nze ne osi w'ekitundu simumanyi. Kubanga lwaki tomumanyi? Kiki? Ennyumba eno abantu abategeere ekkubo lino bagimanyi. Eno.
Kati making sure nti omanyi DPC sawa yonna ojja omwetaaga kati wano kino kikolere bwe bakolera gali amayumba ge bagatta obugasi ogategedde agajja nga gawedde n'otuuzaawo obutuuza babukolera awo kati eno tuzze mu kye bayita ekikkakkamu kati eno osobola okusangako ku okwesuula akabanga okwetaataamu wali tubadde tugatta tuyunga kati ako kampa kusuubi nti keetadde kataddemu nkepimemu osobola plots gyeziri kati batuyingiddewa ono oli Mukono kati ono Midland High School Buntaba Mukono tuli Buntaba kimbuza okwate eyo Buntaba banaye mukole chorus tweyongeddeyo kubo lyesirya somero kubo lya kitundu ono Buntaba Mukono kati ono sisuubira nti tawuni ya Buntaba ono yina Nakasajja tukyali munaka ebadde address just okay abe Nakasajja mwe tuli mu kitundu muliwa ali mu nnimiro kati bano bakyalimako bano bakyalimako ate era nga bwogambye nti bakyalimako ogalabye amakoona lwaki ag'enabbingo gawamba nnyo nga neeno gyegali amakoona g'enabbingo gatandikira waye tujja ganoonyako era lyeryo lyolaba awo eriri enabbingo erijja nerikusuula wano evudde eryekkoona lyali bbi nnyo wadde nga nakati likyali waliwo agendo ga nti awo wewaffe awo wewaffe ebitundu biraba nga bwolaba amayumba kati wansi wano ago gonna mapya abo bonna bapya ezimu zikyali plots z'estate bapya yino obadde obuuza plots for sale 50 by 100 30 to 40 m land title okitegedde eno ate saawe wetukalabye wabula oyingira kati abadde abuuza nti eyo yonzija batuyambyeko bali ku wakati w'obukadde 3 n'obukadde 4 ndowooza okusinziira ku position webeeri kana akatale abasinga mukamanyi okitegedde bulungi singa batuyamba nitugenda nga tulaba obupande ng'obwo bujja kutuyamba okuddamu ansa zaabwe ezimu ono si we waagundi ewani kamuleke naye weewo mukulu ogulabye mulabye sinamulabye kubanga kyakoze kibadde kyabujeganye nze awo nyimbawo kayimba kange Dr. Aida Nasola akwebaza owa kino kikyate multipurpose complex biki sigitegedde nange sebo abadde abuuza nti obutaano bwo olyawo 10 lyo olyawa tuddayo ku principal eri andikiraawo neneepima neweepima paka wentuula no ebintu bino bw'oba tonnatuuka ggula tomanya bbeeyi bwekiri nina omuntu wange ali eyo bweru yatuukayo nankubira nga mwami Elias
Etugira bwe tuti sobola ofunayo miliyoni nga 5 n'enfuna nga 5-10 funayo gundi awo half acre nemugatta kisoko zifune anti ayinza ozifuna anti omalogi noonye nemugaa naye ekyamazima sooka omalirize olabe naye ekyamazima ebbeeyi mooli mwonoonyeza kola lisaaki olabe nga n'ebitundu byayogereramu tuyingidde kyabakadde St. Cyprian High School kyabakadde Mama Jovia nkyame ndabe ku Jovia alimu ku masomero amalungi St. Cyprian High School kati kitwale nti distance gye tuvuze okuva twalabye ploti z'obukadde 38 kilomita nga 3 kitegezera ebbeeyi omaliriza nga St. Cyprian okwata High School kyabakadde awo somero ddungi somero ly'ekereziya Hardware Plaza ogirabye ebitundu weetaaga okukeerako ku makya bino mujja ku gundi simanya olide funayo oba kamotoka ovugeko okwate ekkubo oyinza okuba nga ensolowooza ekomaawo obeeko bye weetegereza ojja kuzuukuka ojja kuzuukuka ebitundu ebimu tubiwulira buwulizi eyo muganda wange ani agenda eyo ekyovola nze waliwo akola ki ani agenda eyo wala naawe nze muzukulu wa gundi tutwala omukisa guno okutegeeza waliyo abantu bangi nga ne ku meeza kwe batuula totulako gwe muzukulu wa nankani nze muzukulu awabula binsanga nga biyise era ojja kusanga biyise buli omwana agule lino ekkubo lyo ge mazima si lya layisi bwe twabadde tutandika twagambye nti ezimu ku nsonga lwaki Gayaza Road wa Bay era ndowooza ensonga ogirabye nti ayina ebibuga ebiri continuous kyokka ne bwe tukulaze nti tubivuddemu era tulina byetugudde era byetugwamu ate bikyali byaki bikyali bya Bay Gomba House ogirabye olabye obuzimba abasajja basitula kati ono tuyingidde Kalagi ekyali wajjala ne mu Kalagi Hardware World entinda kati ono tuyingidde Kalagi tuli mu Mukono and for your information Mukono wa Bay era Mukono wa Bay ono Kalagi bani abadigidirako ku kirabu Arizona mu Kalagi eno etawuni ya Kalagi town kati omuntu ali enaagule ate tabuuza mu distance ki okuva e Kampala obuuza distance ki okuva mu tawuni y'omu Kalagi kyekiri kye wagamba ebiseera ebisinga omuntu yali badde atunuulira distance eya tawuni eriraanye awantu waagula weebale nnyo kati lino eridde eno liddeyo ne likusuula Mukono lino erivaako taxi erivaako taxi likuzza Mukono ate lino tugenda Kayunga Bugerere osobola okuyitako n'ogwa ku bridge oyita kati ebyo byebikubo bya muno ebivaako taxi zibaawo nga bulijjo zo ziri tawuni y'omu Kalagi ogirabye bulungi kati tulina ne Nakifuma aye naye ombedde ku bwayo erirudda wayo wetulaga nze naga ngenda kukulambuza wekalira tambula
tambula naffe olabe ensi ah bw'abadde alowooza nti ensi ekomawo wookoma okubeera twagala okutegeeza nti ensi yakola ki teri wano kati kyekiri kyowulira omusajja ng'atunda estate mu Kalagi Kalagi town ne baga nti estate bukadde 2 n'obuuza nti ekiki ekituufu wala naye bo tebabala tawuni ya Mukalagi ya Kampala babala tawuni ya Mukono babala tawuni ya Mukalagi biba beesingako iya mzee Galabuzi oluliyingidde n'asala oluliyingidde ye n'asala mzee Galabuzi tukozote mzee sibe betwagamba nti emmotoka UAE bina 80 MT lwaki eyingidde kubo n'osala embuga yombi ate osuula ebipapula naye tavuga bubi ye kyasaze spirika kyontuli Naggalama Naggalama Junior School Naggalama enda kulaga St. Joseph's Naggalama tegeeza luliko amasomero amalungi ennyo St. Cyprian ekyabakadde Naggalama mangi in fact Mukono yemu ku district erina amasomero amalungi Mukono yemu ku district erina amasomero amalungi eno balina poliisi Naggalama yesibo gyebaganga nti Besigye bamusibidde ku poliisi Naggalama eno etegeeza Besigye yatunda nnyo poliisi era yatunda nnyo n'ekitundu Naggalama omanye ebintu ebyo kati abantu abasinga balowoozanga nti Naggalama awaawo nti bamusibidde awaawa baamuvuganga ne bamugye kasangati eri paka Naggalama eryo ekkubo olimanyi Video. Sirimanyi. Mwami wa Lusimbi tuli Naggalama. Awo nditegedde. Tuli Naggalama. Awo tozaako ngalo. Nditegedde bulungi ate nkakasa naye alitegedde. Ebitundu ebirabye? Ebitundu mbiraba. Ebitundu ndi mu biraba. Mu byetegereza. Oyo atandise okuwaata akamonda ategekera badigiza omulabye? Ku kisiisira. Ku kisiisira. Ng'akakedde essaawa 5. Era kyekyo. Nayo omudigize bamufaako. Bafa ku mudigize. Yokola ssente zo. Anti otula mu butuule. Polisi y'e Naggalama yeeno wano. Yeeno? Sebo. Naggalama police. Yeeyo. Otoke. Besigye yagitunda yeebale. Kati wano obeera otandise ettaka lya Naggalama ery'ekereziya n'essomero n'eddwaliro sayidi ne sayidi essomero liriri nga bw'olengera lyo ntaka lyalyo kati kuliko St. Joseph's Naggalama Hospital ne St. Joseph's Naggalama essomero bankutwaleyoko naye tetwakubye indikeeta weewo kati awo wonna Naggalama somero biki biki kalina okubaamu kalina okukola ki akasente kalina okubaamu tegedde bulungi era owooza sente nga nnyingi nti oyinza okugezaako ewalala sente nyingi tugende ebutambala tugende ebutawuka Naggalama erimu mmeka 2.3 biri mmeka miliyoni eri mu 2 point 2 point 2 point kyawo kuba toki ne weepima naye bw'oba oyingira oyinza okutegekawo 3 zo ekitono
wepima wepima kyosobola wangamba fees tebazeewola tebeewola fees genda muli osobola ate kakati ogenda tunda mmeka nsooka empeerera omwana otunze akyali mu P4 onaatunda mmeka onaatunda mmeka oba naatunda pakaddiira kati ono tuyingidde ate nakifuma nakifuma sebo nakifuma olengera gundi nakifuma gano ge matwale ga Patrick Omujjoka mwana munnakifuma ekuze era omuntu oyinza okuwulira ate ensanyudde oyinza okuwulira nakifuma n'ogiwulira nti kyalo yes eri wala kyekyenjawulo kyeyina naye si kyalo si kyalo ate ogwo omuzikiti ogumanyi gwagitunda nnyo sigumanyi gwagitunda nnyo si mukadde mupyaye abagusimba babangu bakyeyo ebale tikatudigide katukyakale Uganda yonna eteredde abaana b'Egomba mwebale abaana b'Embalala mwebale abaana b'e Buddu mwebale katukyakale katudigide mwakola nnyo mbeebaza ab'e Butambala mwebale tangawuzi mwalima kati ono nakifuma ssebo ndaba obunyama ssebo bwe bulaba ku Masaka Road ne bano uniform yekyuka abeeno uniform mwagikoppawo eyo nakifuma ogirabye ngirabye kankumazeeko nakifuma tuwumulire awo nakifuma mmalabe nzikiriza okuba nti bwe tutambudde bingi byoyize bingi byolabye kizibu nnyo okugamba nti tolina kyofunyeemu kituufu ekikulu mu shows zino kwe kuzibula amaaso nti ensi tekomaawo wogiraba kijja kukosa nnyo ensi bw'osigala ng'ogirabira awo okitegeera ensi ngazi n'okusinga bwe tukikola ki bwe tukirowooza ensi ngazi katweyongereyo ffe tukyagenda mu byalo eyo naawe nakifuma ffe twakizudde nga tetukola ki nga tetusobolawo koffe kati tusensere tugende mu byalo era gye tugenze ffe naye osobola okukirowoozaako naawe kennyini n'otugoberera ng'ezo eziri emabega bwe zitugoberera oba notugoberera nga bwe tugoberera olowooza nti ensi ekomaawo gwe woogirabira banga asenvula kwosuke obwo nalabanga emmotoka we ziwetera manya weekoma naye bw'olaba zeeyongerayo manye nti ensi ekyagenda oba yimirira awo gwe wogamba weekoma bw'olaba nazo bwe zikoma ne zeetoola ne ziddayo nga teri yeeyongerayo manya weekoma naye bw'olaba zikuyitako manya nti obwongo bwo n'endabayo ey'ebintu yebikomyawo naye ensi yo si weekola ki ensi yo si weekoma otegedde bulungi kale mubeere buki tubeere bulungi era tweraba kati tatuyiseeko oyo agenze n'omulala wuno ayagala kgenda ensi agenze gitulaba ne bagiyita Starbucks ki nakifuma oba soka gisomeko agambye ati Starbucks nakifuma tuli munnakifuma ensi bwetyo bweri sebo amiina amiina